oli mulogo osobola logo omuntu emotoka banaafa mu butikitiki ate gwo omugamba mbu oyina empewo esobola okulaba ani akulimba tosobola kuba nabyo byonna bw'oba owakana oba owulira onyiize enkuba ejjinja naye nga kyekyo tukooye okusasula twagala mutulagule munnaye jjajja nasanze omusaayi ku bizinensi yange nkole ntya naye ani yakikoze bw'aba kyali wange mwekutuleko ng'obudde bukyali n'otandika Kadija omumanyi Naseremba omumanyi Josephine omumanyi Fiona omumanyi nekugamba yenze yegwe Fiona tiye Leo Kadija omumanyi mbannaze kumbuuza mannya g'abantu zekamba buli tujja nga tulina ebizibu byaffe ojja kwekanga engumi ekulidde nga ne ssente zenkuteredde mu kibbo nzijjeemu bw'oba tumanyi nga tosobola kulagula kulaba kintu nga ze nkubuulira abantu ennaku etuli wano mu bulago oli awo mbuuza Leo Kadija Sefoloza amannya amakadde ago sina na muntu alina ate oli jjajja si gwe ogambye nti jjajja Sharifu omumanyi nti ex wange alina kye yankola Semujja omumanyi nyinyonnyola ekyambeese ewuwo nyinyonnyola bambi okumpitira amannya abemanyi ne besimanyi tolambulula kwe gatoyinaako wadde akawewo akabibi byakasobola olaba ekintu naye weesibye ku bajjajja mbu olaba kola kyolinamu obukugu oba oli mulogo like bano abaloga bamulogo bw'oba olagula ate abalagula tebatera kuvumula oba n'abaloga tebatera bw'oba muvumuzi bamuvumuzi wamma kasiko mutaasi ekyo kituyambeko balekerawo okwessa bakola ki we batajja omwana muwala wuno bizinensi yange esaabana kuganyamba oli awo bwe naakugamba mutwasanguliza abantu abo ayinza obba muganda wange ajja n'ewaka ne mmulekawo nga ninawe ngenze n'ankolera kumba aba ayongera kukola ki kuteekamu birala gw'oli awo we naamwasanguza mujja tutabuka olweddeyo we yasalira wandoge tuba tutabuse aba yatabuka dda nange nga nze ate nnabuuka tagenda kukoma kati kubanga ye ebimuluma bingi abalokole abasiraamu kati abuukira buli kimu akituuseeko naye bambi mukama kudda mu bakatuliki mukama akugumye kubako twakooye abalonzi twakooye Kumukutu kwetuli Tronaz Media musubscribinge musharinge mucommentinge sobole kubanga kintu kitambula bulungi amanya Tronaz kwetuli tusimbudde nazababuzaako anirure galo atachaddenja nakagwa Fiona owengeye sokoli kati wafuuse anirule tufudde ebivumo bigenda binkuza genda mu maaso abatulaba abatuuliriza muli mutya bakikwawa mwebale kusubscribinga tekannemanga gundi Tamale Junior subscribing bambi mugende musubscribing ku YouTube channel Tronaz Media byonna ebiri mu liking waliyo skiti buli kyoyagala kiri ku YouTube ya Tronaz ate nga n'abatulaba eyo mutuwa emirimu bambi tujjajjiranga naawe ng'olina ekyakutuula edda ku mutima akanamba kwe kali ku Tronaz Media TikTok page ojja tunyumizeeko byali bitya jjajja nanga muntu mwine story naye nga mwagala zinyumya naye munoonya muzinyumiza nga tewalabika mujje bambi tubaaniriza sobola ogisharinga wago ina omutima nga tokyaddenja kyanga otunyumize tatya comment ogigendamu n'okwata ku maatu nogamba yalla hawla wala quwwata tusimbudde kakati ninatandika bambi n'okusaasira families ez'abantu ez'abaana abafiira ku kyeyo bangi nnyo abadda nga ensi tetegedde
nti bafudde naye kyoba omanya airport receiving emirambo nga 215 olunaku ate nga n'abafa nga tebalidda bangi sisobola kuva mu bakadaama bange always story yeebaawo ey'okunyumya naye tulina osooka wali we nava ex kadaama Bambi Nakanja Komorini RIP rest in peace. Rest in entire peace Bambi wafiiridde mu lugezigezi naye ntwala akaseera kano okwogerako ne bakadaama bokka nayita mu bulamu omuntu bw'atasuubira nti nabuyitamu gwe n'ondaba wano ne nkugamba munnaye weebeereremu n'ogamba totwasamira mukwano muli bayayi bulina mukisa gwe kigambire nnyo kiziikire kakati bamikwano ekindeese obbagamba njagala mwebeereremu nga Bobi bw'agamba mwebeereremu gwe wenna agenda ali mu programu ali ku sleep over nkuwagaabuwa ku kyeyo kampuni yo eye Uganda ekoma wali Entebbe mu tenti simanyi baba babikyusa naye yo tenti gyo checkingiramu in we bikoma mujja mu kabbaasi oba ka taxi oba ka costa ne musimba layini ababawerekeddeko baba balinze ebintu bibiri ekisiraani gwe kiwandudde bamuzzeeyo ewaabwe oba ku kampuni oba mwenna ekiba tekirina gwe kiwanduddeko naye kirina munjulira mwenna abagenda waliwo abawanduka amanya ne gatafulumira ku lisiti ne waleeta lisiti y'ennyonyi ne musimba layini nga bajja basoma gundi wallahi eriryo nga teriri nga gwe bakukyusiza ku nnyonyi odda ku nnyonyi endala bisiraani then omulala ne baleeta okukebera Interpol nga mbwe eyiye eriki fake ne bakulekaawo ennyonyi nekulema nga yayise ku NASA oba naye ate zonna be baba bazikoze abo abakampuni zaffe naye abaana bawanduka kakati omukyalo oli oba abakyala ababiri n'ow'emmotoka baba balinze gwe bazzaayo naye kasita temuwanduka ne muyingira we airport n'ebamira ekitali kyangu nga balindayo eddakiika 10 teri afulumye nga bo bavuga bakola ki bagenda mmwe mwenna abanjulira wali naani ng'oli eyo mu check-in awo osimbye layini bakuggyeko ensawo bapimye kilo biki wali naani wali ggwe ne Katondawo n'ensawo zo pozi n'essimu kakati mukwano bw'ova eno ku kisaawe w'omanyira nti oli wekka na Katondawo era bw'otuuka eri kampani musobola obba nga kati nze nalinnya Badel nnyonyi ya Sudan naye nga tulimu bakadaama feka oba akanyonyi kampani zaakasharinga twalinnya bakadaama temwali muntu yenna nti babayita baani pasenja mbu adda wala balinga abagenda okuziika posta yabakuziika webale nnyo kakati nze natuuka ku Riyadh twagendera mu COVID bateeka quarantine for 1 week tetwalina wifi okuva lwe twajjayo yonna wiiki twagimala abeeno tebamanyi kitukwatako oba mwatuuka oba temwatuuka oba twafa ne tumala ewiiki namba mu quarantine mu lodge gye tutamanyi na location eriwa kuba akafaananyi nti singa baali banoonye bantu bakugjamu bya munda awo kaali kaweddemu baali tunoonyerezaawo wali tokkirizibwa na kusala genda mu ruumu kuba buli ruumu baagigabamu 4 3 nga tosaana munno salodde eri ogenda olabe ku munno baggulawo tebabawa bisumuluzo mulinga basibe baggulawo kuteekamu byakulya kuddamu kuggalawo naye nze nali mulalusebo nga nsala nga nsiibako eri mu ttu ku lanchi ne ngendako bugundi nga nnemerayo ndabe ku bannange bali bakulonze nga gwina okubalabirira kakati gwe teeberezaamu omuntu ogambye mama ne taatawo nti ngenda kukola Saudi naye Saudi nnene mbu waliwo ababeere abatugamba mbu bali Saudi naye ng'alinga Kabaale Kabaale kumpi kati nze nava mu COVID
omanyi nti mubeeranga mubange box Saudi box bagisitula ne bagiteeka wali Saudi mutandise okyogera kati buli mbadde mutugamba Dubai anti kubanga Dubai obozi towamu kati waga Dubai teriyo sponsorship akuteekamu gwoba otaddemu kitegeera kati waga Dubai oyamanya ayinamuko bambi kakati ku mulamwa Costa zajja nga buli mwana atula mu Costa eyo nekwata oludde eri era nekwata twayawukanira awo teri yaddamu kumanya bifa kwani ne yali mukwano kukomaawo naye ng'omanyi gye ŋŋenda olugendo okumanya omuwalabu mubi nali nnyo olugendo nga lwa nnaku mmeka 2 emmere gye twalya nga like twanywa caayi yekka emmere gye twalya nga tuvaamu ezo lodge oba hotel eyo ye yakoma batutuusa ku paaka kuba nabyo babisazanga tiketi kisinga bino ebyaffe otuuka bakuwa gumu kitundu eri munnange mufuluma n'empapula zammwe ezigenda olinnya bbaasi bannange twatuula mu bbaasi oba yayimirira ku polling station nga mmeka ne tugisulamu ne tugikeesezaamu ne tugisula enjala yannuma twazimba ebigere naye nange nagenze ngamba abewaffe ŋŋenda Saudi kukola ki kukola kati kwegamba oli omusajja yaze n'akugamba mbi ali Kampala kati ate bamututte Kenya kuba example nti Riyadh Saudi capital city yawa bakujja mu Riyadh bakuvuze emayiro ze simanyi oba zaali mmeka okumanya omuwalabu mubi wadde amazzi banenjala yatuluma twakangamba mbo eyo naye waliyo ebyalo tuzimba ebigere kati nze nali ngenda kukolera Najurani mama wange yalitegedde atya nti akalambo kange balina kanoonyeza Najurani kampuni yange egamba ndi Saudi Najurani mayiro ne mayiro kakati njagala okugamba gwe omwana agenda oba aliyo bw'osanga critical condition nga yakukutta abaana be mulaba balwana ne bafuluma ne baddukira ku zi street poliisi bw'ekkwata at least ekuzza bakutwala butwazi kuyabo ekutikka oba okitegeera togayaaliranga bulamu ne batuka okuwoninga ne bagamba tukuttanca eruumu ne bagiggala ng'olinda kyokkuba amadirisa osabe ku buyambi ng'obusabaani nze nali mu nnyumba y'amajini ng'amajini gantuga buli kiro kaakati ne ŋŋamba ate nga mukama wange ate nkulimba enfune ki sponsa wange yantwala twale Magana naye teyanziza ku ofiisi nga ntunda byebino bye musanga mmwe baana mmwe naye nze Fiona na keepinga nga ŋŋamba abo aba ofiisi ŋŋamba bannange waliwo kyendaba ekitali kituufu banyambazza ki veiro ne bankuba ebifaananyi mu kisenge kya madaamu naye alinga ayagala okuntunda always obwongo tokozesa maaso gokka n'obwongo bubikkule weebuuza lwaki bakukuba bifaananyi kati nange nagamba lwaki bankuba ebifaananyi ne babikuba n'apositinga nga mulaba ne ŋŋamba yi era obwongo nabulwanyisa ne mbulwanyisa ne ŋŋamba naye balabika baagala kuntunda ne ŋŋamba kampuni ng'omanyi aba kampuni bye bali mu kunziramu be patient Fiona work with those people are good waliwo ba Black Sudani kuba abawalabu tebamanyi luzungu abali ku office eyo work with those people be kind nembaga abantu bagenda kuntunda bantundira ku gate y'enju yaabwe banfulumya n'ebyange ne tuyimirira emmotoka nejja baŋŋamba tuula ne babala akaabwe ne bakabawo bakuguze banguliraawo nembasindika nga sinava mu range za wifi nembagamba abantu naye simanyiwa nze sirina muntu yenna yannoonya okugjako na informing omwami ne informing sister n'emikwano ku group kyovola omwana waafa muntu yasooka postinga n'agamba nakomye omuwuliza nga akaaba nga ŋŋamba kino ebintu by'oba olese olina obba omugezi kati nkujjira ku paati y'amajini
buli wenneebakanga nga gantuga buli wenneebakanga nga gantuga nze omuwalabu kyokka yali abimanyi nti byagala kunzita ng'ate bwantwala mu ddwaliro bankebedde mbu nnina afima nze sibangako na afima buli wenkola ki naye ekintu kiri kyanyiga nga n'enduuzi ng'okukola ki okussa neŋŋera ne banteekako empiira ezo therapy bakuteekako akacupa n'onyooka nga anywa sigala ne bakuzzaayo ewaka kumbe yakimanyi ekiddako kunnywamu bunywi kasaayinfe kaakati nakeera ku makya ne ŋŋamba nedda ne nkwata eccupa ebyo ebicupa ebibeeramu 7up ebinene ne ngiwamu amazzi ne nsulamu ne ice ne ŋŋenda ku musana okulaga nti nali njagala omuwala bwantye alabye ddala nga ku butujju kwensula nagenda mu musana abagumanyi munjulira mungi ne ngutuulamu makkati mu luggya ne bayita omukulu w'ekika ne nnemeramu ne bayita buli omu baamuyita mu famire ne nnemerawo nabo balina abakulu b'ekika ne mbagamba nze okuva wano okuddamu okubakolera okudda oyingira eyo ennyumba yammwe waakiri nfa omukazi n'aŋŋamba la ilaha illallah subhanallah haramu haramu konza oba haramu oba si haramu siva wano kati gwe nga muli kirowoozo ki ky'olina essaawa eyaawo ng'ekituufu ekiriwo nkooye nga nsazeewo ŋŋamba bwe bakuzaala n'obaawo okuzaalibwa kumu n'okufa kumu oba banzitira wano banzitire wano naye nga sigenda kufa byakajanja nga ndaba ŋŋenda kufa ate nange neeyongeremu okufa neŋŋaana olwo jjukira bantundira ku geeti bano abannina tebamanyi na ofiisi yange eri mu kitundu ki bagiyita batya ebyo byaggwa bo balina omuntu waabwe agenda obbakola ne mbagamba nedda munzize ku ofiisi ne bambuuza kiki ne mbagamba okwogera ekinsumbuwa mumala kuntuusaawa tokeerabira ati omukazi yali agenda Mekka n'agamba ngende n'ekibi kino nga banvuga nga bantuusa nze nakuba ekikonde ku ofiisi nga sisoboka bankakanzirewa eri naye kimanyi bwe nzira eri ŋŋenda kufa ŋŋenda kufa ate gwe naali mu nnyumba nga y'amajini teweerabira eddagala omunnyo yiwa ku kitanda oba olina ekitanda oba mu luumyo ng'olimu wekka buli nsonda teekamu omunnyo ofune ku tulo bw'otateekamu teri kwebaka omunnyo gwonna omunnyo ogwo ogufumba bo babeera n'ogutannaba kusaanukulwako n'oguligo ssaawa eyo teweerabira kati gwogenda ng'oyiwa mu nsonda zonna nze ofiisi yange yennyini ye yansibira mu ruumu ennaku 3 nga tempa mmere tebampa mazzi anti okoze effujjo olwanyi anzikirize kibonerezo lwaki ŋŋaana okuddayo ezo ofiisi ze muli mukuwaana gamba ofiisi mukwana oliyo wekka na Katonda okijjukire eva ofiisi eriwa eri Uganda eri Buwarabu ene ye Uganda ekoma nagge ekoma ku kisaawe Entebbe teyina ne boosindika odiyo olunaku kati ey'Ebuwarabu osuubira kukola etya ey'Ebuwarabu ekolera bali kugambye ofiisi teri ofiisi ekuyamba kakati nkulaga ofiisi eyange gyenneesiga ey'e-Saudi ng'ate ensibye bakusibire mu nnyumba osobole kuddamu ku magezi nsobole okugamba mbu kale abo abakama bange bajja ne bagamba tumwongeza ssente nange ne mbagamba ne mumpa obukadde 3 sigenda kukomawo kati awo we baayagalira okumpamba obuwambi bansitule mu bbanga bakwate n'ensawo zange bantwale ne mbagamba ana Oganda ana mafi Filipinia amaanyi tulina twalwana naye nga ngezaako ttaasa bulamu twalwana ne neegoba ne ofiisi n'etambulira ku street za Najirani nga ne poliisi ngiyitako ne mbagamba nzirayo ku hostel okwebaka ne bakubirwa akuuma omuwarabu akuuma hostel ne bamugamba omuwala oyo ajja naye toggulawo naye tebakwata okumanya nze enkwata kyova olaba omusiru togenda wa kambuuzi kadama baba tebabakwata naweke nze bwe nali mpiseemu byali bimala nga ndaba kufa kwensemberedde nze owa ofiisi y'e Uganda baali bamuyita Madam Sarah yaŋŋamba Fiona oba osobola toloka owakola ekintu ekiba kyaya bakutikke nze baali bagenda kuntikka nga nakaweza emyezi 3 mu Saudi naye nga ndi awo mu struggle
kuba omukyalo oli yagamba bw'aba takolera nze sigenda muganya kukolera nju yonna wano mu Saudi. Natuuka kwembase ng'abulawo omukono ogu gugwe ajja sayininge bankoleshi bantikke ne batajja ne babakubya ne bagamba bajja kujja next week tebajja sikwe kukkiriza ne bakola empapula ne bantunda ngende ndabirira omukadde nange ndi ngamba kyembadde nfa okusinga offa kangende ku mukadde mukwano kola ekisoboka abaye nakuba abaye ekikalu nga ngenda mu lutalo nenjipakira mu legging nengamba nze ndi mu Uganda siri mu Philippine kwa mwaka fana nyawo ngabo waliofana ebale nnyo ekikutaasa kyokola ki kyokola tokkiriza kutwala mu ddwaliro mboba alusaza kulongoosa bo bagenda kukulabanga bana bakola postmortem buli kimu bajja kwagala kikujjamu ate n'ekirala abaana abasinga mumanye nti si buli mwana ava wano mbw aba agenze kukola gwe omwana oba omanyi ogenze kukola naye nga abakutaddemu ssente agamba maama wange mulwadde ensigo tuleete Omunayuganda tumuggyemu ensigo tuwe maama naye gwe ogamba maama mwebale kunsabira biyiseemu ngenze ate mwegendereze nnyo mwe bakolako medical ezitategeerekeka ne bakwekenneenya buli kamu ze medical manyimu ekutwala ku sleep over n'etagamba nti naawe n'omusajja mwesonyiwe biki toddamu kwegatta weeyise bulungi medical gis in fact tebakuta osigala ku sleep over eyo gye bakolera waliwo abagamba mbu bwe batuukeerera ne babaddamu mwegendereze nnyo ezo medical jjukira omuntu tebamala gamugjamu oganiye balina okukebera nti namu balina okuba nga bakkebedde each and everything oba munfuna mwegendereze nnyo gwe wenna omwana atuuka eyo ng'okuva lwe watuuka tokola bagamba fumba enkoko sowi dijaaje ruuzi enti maruum sowi n'obagamba yesi kalas akirinom kalas gwe fumba olye omale webake fumba olye omale webake naawe bi aweya balabirira kibumba kyabwe oba ensigo mala okunaaba webake genda onaabe olidde oyidde kya obulabolabo obwo wakatuuka tebakumanyi naye bakulaga mbu bakwagala nnyo bugwe oli mulungi balabirira nsigo kibumba oba busomyo gundi bambi olaba sizze nakwogera ku ebyo naye nze sibeerabira mbaagala nnyo kubanga nkimanyi kyebayitamu kiri bakiyita kisanja akuna mukyezo nze simayo beyo interview ndigimalayo nalwana nze bandekako ewaka kati nga mama bw'agenda ne muwala we nga omutabaani yasigala ayagala nkwate kabina ayagala kulya ku bintu naye always obukambwe buteeke wano oba obuteeke ku bbeere wano oba mu face bw'oba tomanyi kukambuwala oba weeyazike bane nalwanagana n'oyo omusajja ate ekyanzija mu nju eyasooka eyanteekamu ssente yali musajja omusajja de nali mu nnaku nnya ng'omukazi agamba omuwala muzzeeyo ku ofiisi weddi makitabu mafi malum shogolo mafi malum shei mafi so we smile other baby mbu abaana be ndi muddugavu abaana be bantya mbu mbatiisa mbu njigwe kubanga nseka konze maama nseka endi zolo nga munne banvuga kunza naye omusajja oyo yali tannantuusa ku ofiisi yantwala mu ddungu kyererezi ayagala kubegulako bibi naye banneete mwerabira obukambwe nze nakuba oli omusajja oluba nange empyanga mu lubuto waliwo ekivuddewo omusajja ava mu motoka mu maaso ajja emabega ngamba enti semuse mwana shifti هذا انت ابيض سمسم انا هذا مدام انا سمسم tanti bwebito ebikola obugalo namugamba naboggola ekigambo nno mbategezaaki nze ndi mweru anti ekyeru kyeki abiyad kakati ate ng'oli yagambye oli muddugavu okanga abaana ate ambala egala kundya ajja atandika okunkwatira anuunira mbu namukuba guno omukono la wadi ana makitabu naye ate nze nali mugezi nze olaba essomero eryo nasomerawo nga ku American Embassy ziti Kabalagala bwe nasomera nze nafaayo okuyiga nze nagenda okugenda Oluwarabu nga nsobola okukola sentence oli kiyayi
obwongo bwali bubikufu. Namugamba weddi ana makitabu. Naye ate bannatuuka ku office nze saayogera nalwana lutalo lwange. Kubanga baatusomesa nti bw'oloopa omusajja oyo eri aswala asobola n'okutta naye nga taswadde. Kama Omuwarabu okuswala ofa gwe mukafiruuna. Okitegeera. Kati natuuka ku office nze complaining nti omusajja ono anvuze n'antwala eri mu kyererezi ayagala kukola ki? Olwo lwali lutalo ssematalo sivowo. Bannyinaze. Namuleka n'aloopa. Bwe yamala oloopa ne mbagamba kati nagamba oyo omusajja, can you laugh at this time? Gwe bandoopedde. Naŋŋamba no. Ne mugamba kuba toyina kikusesa. In English. Ne muga kati nze oyagala mbeere nga buli ssaawa. Omulabe wa Tronaz Media. Ndi musiru. Bakadaama bannyinaffe tubasaba beebereremu. Singa olaba obwamaama nga buvuga mu nnyumba, bw'oba omanye ekisumuluzo we kiri. Kubanga abawala bwe ebisumuluzo bya toyi byonna bibeera mu ki? Katubateeke mu ssaala embeera yonna kyekyokulwanyisa. yagamba Pastor Bujingo abasabire. Mukitegedde? Olwese noyogera ku Pastor Bujingo. Walaba Pastor Bujingo ne Pastor Bugembe. Nasabirako wa Pastor Bujingo. Naye ekyannyiizaayo kyali kimu. Bakuwa ku mmere. Balina ebisero bacollectinga ssente. Birabo biweebwayo. Bye biweebwayo. Bino ebisero bino biteekamu engoye eziddugala. Ne bino ebiba bye baaluse oba babiruka mu bitoogo oba nsansa. Bijjula bye batwala ku stage bijjula. Natuuka nindaba essente nga zikoze olusozi ku stage. Naye ng'abali mu kusaba saagenda n'ambuleera nga mu butuufu omusana gunjokya. Ne bayisa bubbawero bw'amafuta bakumetta mamette mu kyenyi waawa naye nga mu butuufu omutima gundi ku ssente ziri. Ne ŋŋamba singa ddira abanaku bano kubanga waliyo abantu kiba kiweebwayo kya Katonda mukwano. Ssente zaali nnyingi nnyo kati ate zine ezirabwako amabaasa nga tomanyi ki what is inside. Bugembe nkutumiddeko ogamba Pastor Bugembe. Pastor Bugembe alina ekivulu oba kyali. Nange ntumiddeko ku Kasiko Mutaasa. Ajja tuwe ku interview ateekemu ne ku ssente. Kasiko Mutaasa ne Mamyani ne Mamina n'abasumba omulungamya batumiddeko. Ngenda kuwa story ekyantuukako. Essaawa zino omuntu bw'ambuuza nti okkiririza mu ddiini ki? Ekyo kye mbadde ndeeta. Mugamba sirina. Ate Fiona. Ndi mukkiriza. Fiona musiraamu. Sibe kiri? Ate musiraamu. Si musiraamu. Taba musiraamu. Oba oyagala kutukkiriza kiri nti olw'okuba oba oyagala tukkiriza kiri nti olw'okuba omukazi tabeera na ddiini gy'ate. Abeera bw'ati oba mutwala bw'afuna mu katuli ate ne kano kankayiseewo. Ze bukyanteekebwa ku nsi kuno sikkiriza nti nsobola omuntu sobola okudda mu ddiini y'omuntu olw'okuba abakazi be bakyusa mpozi embaga like wedding kiba kikkakatako okyuse. Nenze sikiwulira nti nsobola okukikola ekyo. Omusajja tweyagadde annyanjudde kati nzire mu ddiini eye sisobola mukwano. Bw'oba gy'oli anampasa sisobola kukyusa ddiini. Ddiini ki gy'oweewuliriramu emirembe? Katonda w'omusabira wano ogamba munayiku Mukama Katonda kati nsaba kino na kino na kino. Mukwano nali musabi nnyo ne nakoowa. Ovanga ku pasita n'otwalayo ekizibu kyo nti ettalo likuluma. Ne babasimbya layini ne bagamba okulaba pasita kinnoomu mitwalo 10. Ekyasinga okummala envi ku mutwe nti obala emitwalo 10 ow'ebbaasa najja ng'azigaba mukole ki? Muziteekemu.
nebaawo omulala ajja atandikira mabega ajja azibalira mu bbaasa omwo 2,4,8,10 ziwera n'agisiiringa 2,4,8,10 n'agisiiringa kwegamba n'okulaba obuzibu wafuna nti okuzibala nti balinga batabeesize kwega kiriko kituuka ne kweryessa wano waliwo church ina kasisita kange Strugundi akakuba ataaka n'alemala amagulu tuludde mulago batuso tusibulanga amagulu gakyagaanye yali sikosel batulagiye wa pastor mugende bamusabireko bantu mwe muri bazibu kati nze awerekedde omulwadde niba binkwatirako wa mulaba omulwadde ndeesaawo ne naye kati nze ondayize mbu wali ojjemu waba wakolako abortion oba mutemu bw'oba wakolako obwenzi oba malaaya like okwagala omuntu nga temuli bafumu kituufu okiwakanyamu Panne waliwo amanyanga mwana mu Buganda mabi teganyuma na kunyuma malaaya sabo bakukakatako wajjam tiye na jam bameka lubuto lumu what happened kino na kino kibaga amanya nsonga ya kuforcinga to do that abortion kuko papula bagalako ndi mutemu natto omwana nawe mufune ne service yammwe era mulaba bapasita abalina ama TV nga waliwo episodes ze balaga mukwano tuuka awo abantu we batuddawo olagibwe ku TV si kyangu ogenze kuwona ne basoka kulayiza nga atuse mu ggulu nti munnaye wabba ye watta ye wakola oti ye oyagala mukamunno mala oli malaya bikimu nakabera n'abasajja bwebati wakabera n'abasajja bameka wali obyeko kubbawo omuntu banemba ngeze mu ggulu kiki oli maaso ga Katonda bakuwandiisa olupapula ne bamaane baba making sasaako sokoleke baleetayo bano abakulumiriza sokoleke ebyo byonna mubikola omulwadde oli tebanatuka mumusabira bamusabira n'omusabira tebamusabira okutuuka obutuusi kumwenya mukwano process by what ate 10 wali sasudde by process eyo gundi tenaba kutuukawo eyo stage ya sente temunagenda na mulayini muli awo nga bakola saako nga batandika bafunayo abantu babiri nga batandika watta omwana wakola nga bakulumiriza waya zisooka zikuvaako muzungira mumakyaki Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage akukalongoti ku kkubo eridda ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu ana mubiri ana munya insanvu mu mukaaga Tronaz Dry Cleaning ebujuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 insanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso nga bikibi wala bakulumiriza obutemu n'obwamalaaya ekyo kyakyakuluma ekyokulumiza obutemu nga kiki ennyo ebintu byaffe byakyama tewamujjamu tewarujjamu ye byalinze binkwatako tulese mulwadde ate namwe n'ababuliko ze gwe bali mu kulumiriza ennyama naye bannange ebintu si byangu
Gwe nanda bali eyo. Katonda omumanye wekka mu mutima gwo. Tomumanya lwa pasita. Tomwagala lwa church nnungi. Kuba ebintu ebiri mu church toyoya. Ono waliwo ne pastor okuweza abantu. Azini okuweza abantu. Kamera zibayitemu nga balinga obuuka. Ateeka mmotoka mu byalo. Mmotoka mu byalo. Tolimba. Ateeka emmotoka mu byalo nti byayagala okusabira wano ne wano. Tuula. Zibavuga n'okulya ne mulya. Gw'olaba church ejjudde abantu balinga obuuka. Kumbe byebyo. Okumanya nga nsabe ba mikwano. Waliwo church wano. Kale waliwo eyajja n'atulukiramu. Nti mujje mukole ki? N'abasomeramu. Muzannye amawulire 5 just simple time. 5 oba ogikoze ki? Oba ogiwangudde. Kati nze ne sister wange okuzannya obuzannyi. Kuyisa jjenje kalo. Nga tutuuka bannenga church nnungi buli kimu erina naye nga gwe omukkiriza waayo bagamba n'olwana n'okulwana n'omukono oguteekayo bakole ki? Baguteme. Munnaye nga tutuuka nga baleeta mpapula za bwalooya nti mugenda zizannya ekintu bwekiti ne bwekiti. Osayininga wano tokkirizibwa kifugumako. Tokyogerako. Naye ensi ejjuddemu obulimba. Bannange ensi si buli kyolaba nti kiba kituufu. Era mugoberere empola ebintu ebimu. Anti Zubeda byantala ajja kukugamba nze biki? Naawe okole nga ye owuzike ng'otomeza ekituufu. Nkubuulidde. Kalakita z'abantu zaawukana. Tutuuka tumaze osayininga empapula z'abalooya nga basooka batuvuga paka ene waligundiza basikawutu bayitayo batya kazi. Alutuukeyo nga bagamba gwe tugenda kuteeka wano bomu bamudropinga omusajja nga tuvuga tukyuka nga bata sister wange. Amuga gwe bw'otuuka akasajja akajimbo kagambe kakubba sente zo kakubba miliyoni 4. Lecha nalaba. Kati oli dduka twamudropinze walinga mu kasente ono tumisiza mu sente tumujjeeri atambula. Kati ffe twadda n'emmotoka ne tupaakinga ku dipo. Tupaakinga ku dipo ne tutumya abanywamu kasoda, keeki, ab'ebindazi, aba Rolex. Bo abamu ne kamera mu mmotoka omwo. Tugenda olaba beesanze. Gwesebo, wanziba, Sistamba kuzanya buzanyi. Amuwadde abantu tebakuŋŋaanye. Olaba engeri gye bagazannyamu amawulire. Fenga tumanyi bituufu. Era gwakiraba ogamba bannange ekituufu. Ate bakubuzeewaawo bazze. Wamma bano be bafere mukwate. Nga basooka bawujja omusajja nno baamukuba kata bamutte. Omulala kyava ajja n'agamba bamukwata mu nsawo waliyo kabiriti. Bakwata mu nsawo y'eno owavayo kasigala. Bagamba naye banne musoke mulinde. Olwo abakamera bafubutuse mu mmotoka speed yawo kakati nga bakuba omusajja olwo kamera ndi twapaakinze wali sini weegenda obbeere. Ziri mu kwata yamubba buno bwatutama. Kati oyo omusajja amugjamu n'akabiti n'esigala naye banne omuntu abba miliyoni 4 afaanana ng'ono. Musooke muleke. Munnange ng'olwo oluggwa nga tuvaayo tudda ku lwange. Neva abalokole mwankeeta munansonyiwa. Mugenda kunvuma naye tewali kyakkola. Bakukola ki? Byebyo. Kati oli eri alaba TV ya church agamba Yesu. Ekyana kibbi. Buli kyolaba kya bulimba. Munnange ebyembi nga bijja. Katonda yagamba nedda. Zera kyemmanyi waliyo abannina. Waliyo abalina obufaananyi obwo. Bwa myaka ndooza 15 emabega. Bakatuyambe bakatuleetere. Ne mala nfuuka serebu nenfuna manager n'ennyimba ojja bbira. Bakaleeta. Ojja bbira. Tawakalaba. Nze nkimanyi waliyo ababulina.
Nabane ava peace bamuleeta owedde. Akadoni Chris. Tolaba Doni Chris. Kakati. Tolaba makula. Mugundi eri simaya anyono. Kasino simaya nzeno. Abana balina obufaananyi. Kakati naye nze city ya danger mmwe mumanyi. Kakati batuvaayo yekazi batudda wano ekawaala waliwo akafo bakayita Jomika. Kali awo ekyemmanga. Boyitamu eyo shortcut ogwa Old Kampala. Kakati nganze bangamba ogenda kuzannya ng'omuntu avudde waka n'ogamba bbaawo nti ogenze wamwe mu kyalo. Agenda kusanga wano mu bwenzi. Ng'ongamba bugambi kyakuzannya ebigambo n'enkola ki? N'embyeyiiza. Ng'era bapaakinga ye bapaakinze ne kamera zaabwe. Maze nnyingira mu kafo nga ne gaaya ajja. Nze nnywa omwenge. Nasooka njiwayo binayiro ebyo. Baleeta bina. Babiteeka muno ne ssente. Twasooka akajjako ensonyi. Obwo twabusala busazi obubiri oli yali anywa Guinness. Olwo kambuuze. Bwe kibeera kyakukwata mu bwenzi. Olwo bwe kiyitirayo ojjukira omaze okuteekamu wali ebintu. No, teyali loogi. Akafunga kano. Yes, kali open. Naye kyali kali kazimbe nga tekali tewagadde. Kakati anti action zireeta ebizibu. Omusajja nga tajja. Mama gundi. Wone wangambye wa mama. Wangambye ogenda mu kyalo bye bino byokola. Kati ono gwe nadde naye ng'asituka. Gwe kiki ng'amujimbaawo. Amutaddemu eŋŋuumi. Kati naye ngamba kikube baby. Ani akigambye kijje nga kinnondoola. Nga nkwata akatebe. Nga nange nkuba omwami taata w'abaana. Togenda kuddayo waka. Kaakati ebizibu nga binajja. Akatebe tekamenyeka. Nga balina nekakuba mmira z'abandi zino decoration ezibeera mu mabaalo oba weeraba eri n'eri weeraba. Kaakati ebusukka ffe we twali tutudde waaliwo stage nga waliyo atuddeyo nga basirikale. Ebyo byonna mbituukako lwa mulokole. Afa okukkirizisa ti munne ebya ddala era ye mutuufu nnyo. Abasirikale bakukwata. Kyaki ennamba. Geeti bagiggala ate abakamera baabikwata. Muba n'obusimu awo wennyini okakuba nti kiriya muyingire. Geeti baagiggala nga tebalina wakuyita. Naye mbatumiddeko bayaaye mmwe naye kyembeebaza kimu temwatuvaamu. Naye ate temwatuvaamu lwa nsonga mwali mutyo swala. Singa mwatweka ne batupirimpya ne batutwala. Mwali mugenda baabi. Twali tujja kubaabya. Twali tujja kwabya ebyama. Naye omwana buwala. Tulidde. Mwalina tubeerako baleme tujja waawo. Okujja mu guno omulimu nga nina ebintu bingi okitegedde. Kusirikira bingi lwa kusirika. Naye kale tetukyayagala sirika tujja kubyogera. Kaakati munnange. Naye bannange eri abantu kunsi kuno nga balwadde b'amita. Omuntu eyazannyanga hazibandi wange ye bwanyiiza kantu gwe. Omaze ebbanga ki omusirikale batutuuzizzaawo. Ab'ebbaala obuwala buno bwatutama ebiseera ebyo nali katini. Obuwala buno bwatutama bannange kati kacyanganyiza abasajja. Angambwako nga nze sigambwako. Ngamba temundya samira. Panengaga naye gwe omuwala omulungi buno akasajja akeewaka kali katyo. Laba kano kali katyo. Kiki? Ngamba nze mmanyi ate bibakwatako. Nga babuuza ono husband ow'ekikwangala. Abamugamba gwe omaze n'ono bbanga ki? Ng'agamba myaka ena tulina omwana wa myaka 6. Kaakati namubuuza oli musiru? Omwana wa myaka ena. Omwana wa myaka 6 ale maze emyaka ena. Ng'ekyo bakireka banne nga tukola statement nga batutwala. Nga nnyiga akasimu ngamba ga banne batukutte ne geeti bakoze eki. Okubira bandi nnyabo. Nze mbadde n'emikwano gyange nga gijja biki n'endibuzabuzaawo nga bajja naye gwe omanyi ssente ze baabasasuza.
ebifo bimanyi nga babizimba n'emmira ebisenge nga babisiba n'emmira byebyo ebyantuukako Ega okubeera ennyo ng'olina katemba asukkiridde nakyo si kirungi kuba omusajja namukuba akatebe k'abandi ne katika baavaawo basasudde ate nga naffe balina otusasula tuleme kukola ki ke katiibwa kemba wadde obutabaasanguza siina gansiba anti nasayininga kooti pepa naye baddarling si buli kyolaba tikituufu mwongera okuntiisa buli luki ojja kukkiriza eyo tuba tuvuddeyo neemala eggoba ku bapasita kuba abalokole neemala eggoga kukuwa kakadde olokoke sikyasobola neemala eggoba ku balokole bapasita nga toyina maanyi ate watereeza mpewo zo kuba kyabika abalina ku maanyi bagenda ne batereeza lubaale yafuna pawa ng'esobola okuwonya kwa sijja gamba mbu Yesu yabakkako never bagenda ne batereeza empewo z'ekika ne bafuna that supernatural power bw'obanga toyina bireke bannange tukoyo tusindika bagundi tujja kwekuba ebikonde mu makyaki gamu kusindika nyongera okujjukiza anti ffe abantu tufa byamagero batugamba eri mu kisenyi waliyo pasita mugende yakusabira banne n'owewuka bizibu ne bigenda emizimu ne gidduka egikusumbuwa kakati nange nali fed up nga mpulira enseeko enfundiridde nga tetugenda tusaba yalina amafuta ga bbulu amafuta ga bbulu ago gaalinga ono kyapambalasa owedda ng'okumuwunyizaako okawulira akamuvaamu ayiwa ku mukono ati Yesu abba n'alyoka akutomeza kakati engalo zino zakuteekako bw'owunyiza buli woowunyiza owulira okola kyowungirira naye mu butuufu nagamba mukwano sijja kugwa nensimba okugulu kuno emabega naye omusajja nga nsindika eŋŋamba waapi wacha mimi nikimambo sana wapi nduluwewe ze siina kizimu kigenda kunsuula nasimba okugulu emabega nti kati obugulu bwafunamu obuzibu ninasimba kagwa omusajja yansindika ekituufu ng'ayagala ndowooza audience erabe ndi ndiko omuzimu kumba amafuta obukambwe bwago kyagala kuŋŋamba nti kano ke bakola bati basindika anyiga ennyindo bw'osika bw'owungirira ayagala ogwe akusindika nange nasimba okugulu bw'asindika agawapi yali yeefumba ekisobola kugwa siina kinkutte siina lubaala anvaako wadde omuzimu omusajja yasindika nga ayagala kukakasa ssebongwe baleete banyimiriddeko ab'obuleesu nange ate mujja bonsiba kuba siriiko muzimu gwonna saagwa naye amafuta gannumya omutwalo kubanga ateekakolewa ennyindo n'agiziba olwana kwetaasa ebibatu byonna fesi ebimaze ekibatu kibatu muzunga nnyo naye ng'ebintu si byangu mweberere mukyajja n'abasiraamu wentuukidde okugamba nti tokyayira ndokola wadde okunsiramula saagala kumanya ate tombuuza kwegamba kati gwe wenna agenda okukeera ku makyojje kwewandiisa byakweyagala buli omu abeere muyiye onsanga nga nkaliza obusamize bw'abajjajjange tonyiiga kuba ndowooza ebyo byenja otegeera buli kye baŋŋamba mba nkirabako kyewa Walumbe kuba ze nalabako ku ntana ya Walumbe Ttanda ekkunguwali like essa kyogamba bwe tebasaba tebagenda mu masinzizo teriyo kyabulimbamu ekyo ng'oggyeko abafere teriyo kyabulimba nze Nakagwa Fiona Nakakande neddira ng'esituula nsuulumba sifuka bitanfuka bigambo abasiraamu bakukola ki toleeta bizibu wano anti ogw'okuwerekera owerekera nawe olabika naawe ozunga nnyo mperekeraako andi wano
Kato kyasobola kuwerekerako. Mperekera mukwano gwange. Kawala. Is it Kalebe? Yes, Kalebe. Waliyo masjid. Tegobye majini anti buli kimu liba jini. Tebakiririza mizimu. Bwe teba sheitwani liba jini. Munange nga bakeera nga muwerekera. Kati nze nali mperekedde kuba tuko gamba masheeka ajja bwakuba mu ngalo yesawa bw'oba teweeka kasafuluma agamba ani okufuluma Mr. Jini oba Madamu Jini oba mala bagamba muyingire nawe oyingira omwala ngamba nawe yingira wano bikola oyinza paka ekigangamba mafi mushikira oyinza okubaka ekikyamu nekikuvaako ate bino ebyobwerere anyingira ntuula nga bagula amadirisa nga bagamba bw'oba teweekakasa fuluma ogende kuba omuliro gujja omuliro gujja bamaseeka bagenda kuma muliro bagamba amajini agatuliko gagenda kubavaako bw'oba tolina maanyi fuluma ogenda kaaba bwatuyitamu bwadde eno bwatuyitamu seeka tutudde tukkalidde bayina oba mbiyite bizigo babiyita sheitwani kira bantu mmwe muleke kufera bantu oyo kamulali billa kirabika baddira kamulali ne bamukamulamu oil oba abo kamulali wali obuliddeko webatonyeza obutonyeza nga bwa liquid kamulali ndeka nze ku kyennalaba mbiri ebizigo yali kamulali ati nali mu layini y'amabega nga ndaba buli gwe basiiga atabuka mujini gamuvaako kunze we banantuukirako ndoza nange bigenda kukola bwe bityo naye bakwano nyongero bajjukiza nti guli gwali muliro si muzimu n'ogwo tewadduka sadduka nga nze manyi baliko eki beegoga ne basesema eminyira ne givaayo amaziga fukufuku bandigenze tunula mabega sikyali mulayi emputtu eri ku Munnayuganda giraba edduka twagala okumanya kiki oyo kiki ekimutuuseeko wakyali bw'ati baganda bange yajja yeetambuza katanzirireyo mu wheelchair bansiiga ebintu akwakola olubatu lulamba ng'era bw'olaba kakamulali ng'okakamuddemu bulungi amazzi oba ng'ono wa pawuda omuyiye wantu neyeesengejja ebizigo sheitwani kira kye yali ankoze banne mugenda kutta abantu mu nsobi bansaaba ebizigo ebyo nempulira ng'olususu lukoze eki luvuddeko asaana kwekwata mu feesi yange bwenti bannange bansaaba ekizigo ekyo natonya nze seekyanga kuba saayina kindiko naye bali beekyanga nga lwa bulumi oba bali obukodyo baali babumanyi gwe nga ne gwe nali mperekedde nyabo nze nali wa Yesu njamba anenge mugenda kututta mu nsobi ane nayita Yesu mama nyamba mama Maria bandange nga sana kwekwata mu feesi omuliro nga zisobola kutunula bameseeki bampalula buwalo z'okunziza ebbali bannange basaale bannange eminyira gyatonya amaziga nga teweetaaga kukaaba amalusu fukufukufu bantu mwe mwali mwagala kututta maaso bannange nasesema eminyira nali nveeyirize nengamba sikamuzikiti akatambaala sokoveeyo banyize naye nga n'okwekwata ku nnyindo olinga akwata okosebbwa naye bantu mmwe siribeerabira baatuuka swale etuuse nga nze siraba nzibiriza nkutaamiriza malusu minyira kakati bajati nga baŋŋamba ajati naawe sangula eminyira naye nga n'okukwata ku nnyindo saagala bannango naawe obonyebonye bannange abantu balina ennaku bakulula bukuluzi muntu nga ne gye banziza sirabayo kati kyetugenda kukola kiri kimu sooka mbeera awo kyengenda kukola kiri kimu
enda kutwala ewaffe nja kufunayo omuddaali wene tufune ne sapule oli mukatoliki fula omukatoliki kubanga abakatoliki bosi balinaako buzibu in fact eddiini gye nazaalibwamu gye bambatizaamu dayo gye wava baptism card tumanyi weeri era nasabira Masaka kumbuye nasomera mu kigo baptism card tumanyi weeri ate yo njikkiriza kubanga yo terwanaganangako na nnono na buwangwa mukatoliki bw'aba alina abalongo be aba balina kwegaye eddiini etavvoola ke kaseera ogenda onoonye kadi yo osobole kubanga ekintu kitambuza oddemulayina eyo yo nja giddamu ndowooza gye ngenda okuddamu bayizawe nga tetukoye nanyo kuba nze sisaŋŋaako mukatoliki ng'alina kulusedi ng'awakana n'omuntu ng'omusiraamu n'omulokole nakulira awo ekatwe waliwo ziwakadaala eno ya mulugundi mulokole eno ya musiraamu nga bawakana kiri kibbo kyoli kino kibbo asinga okuba point yalya bamikwano mwekakkanyeeko oba munvuma mwekakkanyeeko kati sheitwanikira kamulali omwerere ddala ng'omuteka mwana wa munno mu maaso okuba ayagala mbu bwe mizimu gye wagikole gitya kanuko awo nno ndowooza mulaba Tranas Media ekyo kitegedde nsinze akubuulira story is real stories ezibeera kubanga bangi nnyo naate n'abasawo abafere mulekeraawo bw'oba tolina mpewo ndaguzi bakwano tugenda kwekubira mu masabo gammwe nammwe bennyini bajjajja bw'ani yagamba nti nno kwega Katonda agaba byonna oli mulogo osobola ologa omuntu emmotoka n'emba n'afa mu butikitiki ate gwe omwogamba mbu olina empewo esobola okulaba ani akulimba tosobola kuba nabyo byonna bw'oba owakana oba owulira onyiize enkuba ejjinja naye nga kyekyo tukooye okusasula twagala mutulagule munnaye jjajja nasanze omusaayi ku bizinensi yange nkole ntya naye ani yakikoze bw'aba kyali wange mwekutuleko ng'obudde bukyali n'otandika Kadija omumanyi Naseremba omumanyi Josephine omumanyi Fiona omumanyi nekugamba yenze yegwe Fiona tiye Leo Kadija omumanyi mbannaze kumbuuza mannya g'abantu Zekambabuulire tujja nga tulina ebizibu byaffe ojja kwekanga engumi ekulidde nga ne ssente zenkuteredde mu kibbo nzijjeemu bw'oba tumanyi nga tosobola kulagula kulaba kintu lwakyokangakanga nze nkubuulira abantu ennaku etuli wano mu bulago oli awo mbuuza Leo Kadija Seffolooza amannya amakadde ago sina na muntu alina ate oli jjajja si gwe ogambye nti jjajja Sharifu omumanyi nti oyo ex wange alina kye yankola Semujja omumanyi nyinyonnyola ekyambeese ewuwo nyinyonnyola bambi okumpitira amannya abemanyi ne besimanyi tolambulula kwega toyinaako wadde akawewo akabibi byakasobola olaba ekintu naye weesibye ku bajjajja mbu olaba kola kyolinamu obukugu oba oli mulogo like bano abaloga bamulogo bw'oba olagula ate abalagula tebatera kuvumula oba n'abaloga tebatera bw'oba muvumuzi bamuvumuzi wamma kasiko omutaasa ekyo kituyambeko balekerawo okwessayo bakola ki bwe batajja omwana muwala wuno bizinensi yange esaabana kuganyamba oli awo bwe naakugamba mutwasanguliza abantu abo ayinza obba muganda wange ajja n'ewaka ne mmulekawo nga ninawe ngenze nankolera kumba aba ayongera kukola ki kuteekamu birala gwe oli awo ennaamwasanguza mujja tutabuka olweddeyo we yasalira wandoge tuba tutabuse aba yatabuka dda nange nga nze atannabuuka tuyinza obutasukka wano okubanga ono mwana tagenda kukoma kati kubanga ye ebimuluma bingi abalokole abasiraamu kati abuukira buli kimu akituuseeko naye bambi Mukama akugumye kubanga twakooye abalonzi twakooye ndowooza tujja kuba ntubagamba nti mbeere bulungi mweraba